omukutu gwaffe okay njagala obbaaniriza mwenna abali ku Facebook abalaba omukutu gwaffe ogwa back to the Bible truth nga tulina abaganda baffe aba New Life nga bali ku cyberspace nabo nga bawuliriza essaawa ya kaakano tubaaniriza nnyo olunaku olwaleero nga tugenda okuyigiriza ekigambo nga bulijjo kubanga mu kigambo kya Katonda mwe tulina obulamu. Ekigambo kya Katonda kireeta obulamu era buli lwe tweyongera tukula mu kigambo kya Katonda ne tubeera nga tetukyayuugana na muyaga. Tuli kusoma okw'okuyiga obuweereza. Omuweereza abeera atya? Yafuuka atya omuweereza? Ke kaseera kano ke tulimu ak'okuyiga. Njagala oyite mikwano gyo, njagala osharinge. Oyite abooluganda bamanye kubanga ekigambo ky'obuweereza kigambo kya kuleeta abalala kumanya Katonda. Okuyita mu Kristo. Tutegeera tutya Katonda okuyita mu Kristo? Era njagala ofune ekitabo kyekisooka, ofune ekkalaamu kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa ebiwerako. Amanya n'eddoboozi bamuta Godfrey Sempeebwa nga ndine gwe bamanyi nga Prophet Suzeti, Evangelist Suzeti, ng'ate bamuyita batya my sister in law. Gwe mbuulira naye ya hosting okujja wano ku mukutu okuyigiriza ekigambo. Era neebaza olw'akaseera kano, neebaza community ya Uganda okubeerawo okuyimirira ne community eno yonna okubanga ebigenda mu maaso bingi nnyo, abantu bafiiriddwako mikwano gyaffe. Tuyina abasumba baffe ababeerawo mu positions okubeera nti bakamfatinga abantu n'essaala n'obayigiriza nti tofaayo Katonda gy'ali, Katonda akola. Era nga mu kaseera kano tetunnatandika njagala kusaba. Taata tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde nga tuzze mu maaso go, gwe okutwongera okutuyigiriza ekigambo kyo. Buli lwe tubikkula ebyawandiikibwa tulaba ggwe. Ogambye tunoonya mu byawandiikibwa tulabe oba tufuna obulamu obutaggwaawo, n'ebyo ebyawandiikibwa byogera ku ggwe. Era akaseera kano nga tuli mu kigambo eky'okuyiga obuweereza, okumanya omuweereza y'ani, tweyongere tubikkulira amaaso gaffe gaggule, okutegeera kwaffe kuggulwe. Era taata abo batannakumanya nabo bakumanye. Okusaba kwaffe kuli nti ekigambo kyo kibuulirwe ng'ensi bwe yajjula ennyanja, n'ekigambo kyo kibune wonna. Abantu bo bakutegeere, babikkulirwe. Mukama, ekigambo kyo kiryoke kitambuzibwe mu nsi yonna. Katonda w'eggulu n'ensi taata, tukwebaza nti abalwadde bagenda kuwona abanaawulira ekigambo kyo era bagenda kulokoka. Olunaku olwaleero tetugenda kusigala kyekimu kubanga gwali muffe w'amaanyi okusinga Sitaani ali mu nsi amaanyi. Tukwebazizza byonna nga tuyita mu linnya ly'Omwana w'omuyika Yesu Kristo Mukama waffe, by'omu n'agamba nti amiina. Sister Suzeti tukwaniriza nnyo. Kitiibwa kya Mukama. Buuza ku bantu. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mukama abakuumya atya. Olunaku lubadde lutya. Mukama tumwebaza olw'obulungi bwe. Amiina. Amiina. Wano nange ngezaako okuloginga in. Yes, nga tugenda mu maaso abooluganda mbagambye mukole ki. Hello. Can you hear me now? Yes. Njagala mu logging on. Mufune ebitabo byammwe, mufune amakalaamu, tugenda kusoma byawandiikibwa. Kubanga engeri yokka gye tusobola okwekikingamu n'okucekinga Bayibuli byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa byokka tetusobola kwegeraageranya ku muntu mulala yenna wabula ku Kristo. Amiina. Twagala okwaniriza abali ku Cyberface. Maama Zebi yatukulamusiza, Maama Nsereko, Kinyanju Samuel, Pastor Kabuye, Primrose, Judith Nasimba, Reverend Namuwaya Musumba, Sister Edith Kuberwa, n'abalala amannya tekuliiko kali private. Tusanyuse obalaba era obawuliza. Mwebale kuloginga in, mwebale kwagala Yesu.
mu biseera bino bye tuli mu ddala tuli mu kusomesa omuweereza yaani gwe ng'omukkiriza olina obuweereza obwakuweebwa oba bw'abantu balala kyetwagala okwogerako kyetwagala okubikkula kyetwagala okwekenneenya mu byawandiikibwa era nga tugenda okutandika olunaku olwaleero esebo tugenda kusoma mu kisikutu kyaffe ekyawandiikibwa kyetujjamu ekigambo ky'obuweereza weewaawo kandi abo balina bayibuli y'oluganda naye bw'oba gwe ogirinaawo tusome nga bwe noonye n'ey'oluganda eyawanonya kanjikuwe wano ey'oluganda tulabe kanjikuwe katunoonye wano bayibuli ey'oluganda technician yangambye mala okutereza microphone yange alaba obaasa okumpulira weewaawo amiina abakoliiso ekyokubiri 5 okuva ku lunnyo lw'17 abakoliiso luganda ekitabo ekitukuvu bw'oba kirina abakoliiso ekyokubiri essuula 5 okuva ku lunnyo lw'17 paka ku lw'18 n'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu kristo aba kitonde kijja ebyedda nga biweddewo laba nga bifuuse bijja ye bakoliiso ekyokubiri essuula 5 olunyiriri lw'17 olw'18 lweyongerayo nga lugamba naye byonna biva eri katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya buli eyeegatta wamu ne kristo eno bayibuli y'abakatuliki njagala nnyo era ngisomamu nnyo y'abakatuliki eyo kitegeeza ki nanti kitegeeza empandiika ekyukamu anti kuba bw'ogamba abakatuliki obanga agamba nti ate tuli bakatuliki empandiika yekyukamu bagiwandikira mu denomination eyo bagiwandikiramu buli yeyeegatta awamu ne kristo kyava aba omujja empisa z'obulamu obwedda nga zikoze eki ziweddewo olwo empisa ez'obulamu obujja nga zikoze eki nga zitandise ebyo byonna bivawa eri katonda eyatutabaganya naye yennyini so nze ndowooza bayibuli eno kyekitabo ekitukuvu tekiriko nti kyagundi oba ddiini eno is the denomination eyawandiika ekitabo kya bayibuli muyigiriza njagala tutangaazeemu tekiriko nti kya bukatuliki wabula ekitabo ekitukuvu ye bayibuli amiina ebyo byonna biva eri katonda amiina eyatutabaganya ye yennyini ng'ayita mu kristo era n'atuwa omulimu gw'okutabaganya amiina ye oyo omuntu omujja ali mu ggwe kristo bw'abeera mu ggwe ebyedda byonna nga bikoze eki kati kyetuva tuyigiriza olunaku olwaleero nga tugamba nti okutabaganya kuno olina kumala kukkiriza kristo so obuweereza kuba twogera ku buweereza gwe bw'oba nga wakkiriza yesu kristo n'oyatula n'okkiriza mu mutima gwo nti yesu kristo ye mulokozi wo wano bakoliiso ekyokubiri essuula 5 olunyiriri lw'17 lutugambye nti atuwa obuweereza obw'okutabaganya amiina byonna bivaani eri katonda kati olwaleero kyetuva tweyongerewo mu kuyigiriza okwaleero nga twogera nti omuweereza yaluwa bayibuli etugambye nti omuweereza yoyo amaze okulokoka akkiriza kristo era okuyigiriza kwaffe okwaleero tusinziira nti obuweereza ki omuweereza abeera aweereza omuweereza yaani era obuweereza kyeki tulabye ng'obuweereza abanga muweereza ng'aweereza abantu abali mu byetaago ng'aweereza abantu bonna oba balwadde
mu buli kika kyonna ekyobuweereza obwetaagisibwa oba muweereza. Omuweereza alina kutandika kuweereza mu kkanisa ye kubanga mu kkanisa mwasomesebwa. Bw'ava mu kkanisa n'alyoka afuluma ebweru okubeera nti akola ki asobola okuweereza. Omulimu omukulu ogw'obuweereza gwe guluwa gwe gw'ogenda ebweru okutabaganya abantu. Mbadde nnyongerezako obuweereza kiki? Obuweereza bwe tusomye wali mu Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'okutaano n'olw'ekkumi n'omusanvu ebyandikwa bitutegeezezaawo nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo abeera ekitonde ekiggya. Kati bw'afuuka ekitonde ekiggya omuweereza ono kuba abaweereza baba bangi naye kati twogera ku muweereza owa Kristo amaze okutegeera Kristo, amaze okukkiriza Kristo, Kristo n'abeera mu ye. Kati olwafuluma okuweereza aweereza atya? Aweereza abantu nga obuweereza bwe bwa Kristo. Olwo Kristo oyo ye Katonda atudde mu Kristo nga atabaganya abantu. Lwe lunyiriro olw'e18 atabaganya abantu. Kati ne Katonda oyo gwe twakkiriza mu Kristo bw'atuula mu ffe abakkiriza tuba tuweereza Kristo eri abantu abalala nga tubategeeza Kristo abantu abalala bajje gy'ali. Olwo tubeegayirira bajje gy'ali. Kristo atudde mu ffe nga yeegayiririra abantu abalala badde gy'ali bamumanye nti ye Katonda waabwe. Bwe buweereza obwo omuweereza olwa 11 nti okutabaganya. Olwabiri nti atabaganya atudde mu ffe nga twegayirira nga tutabaganya abantu abalala okudda gy'ali. Bwe buweereza obwo. Kati obuweereza buno butwogerako obuweereza bulimu omuntu okufuluma n'ayogera. Kitegeeza nti obuweereza buno bwakwogera olina okwogera tolina kusirika busirisi. Tugenda kulaba mu byawandiikibwa nga bwe nabagambye nti tugenda kebera ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye bitulaga kiki kye tulina okwogera. Si ffe tulina okulaga ebyawandiikibwa ekyokwogera. Kati tukebere tulabe ebyawandiikibwa bigamba bitya. Tugenda okusoma ekitabo kya Matayo essuula 16 okuva ku lunyiriro olw'e18 manya olw'e17 n'olw'e18. Matayo essuula 16 olunyiriro olw'e17 lusoma bwe luti. Yesu n'addamu n'amugamba nti olina omukisa Simoni Bayona kubanga omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo wabula Kitange ali mu ggulu. Olw'e18 nange nkugamba nti gwe Peetero nze ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango gy'emagombe tegirigiyinza. Yesu n'amugamba nti Simon Bajona ekyo tekikubikkuliddwa ki? Mubiri na musaayi naye kikubikkuliddwa taata wange Kitange ali muki? Mu ggulu. Kiki kye yali ayagala omulaga? Yali ayagala omulaga nti tosobola kumanya kikwatagana na wa Katonda. Tosobola kumanya Katonda oba tosobola kumanya Kristo nga takubikkuliddwa okubaani. Nga takwebikkulidde. Webale nnyo. Ate okumanya Katonda, okumanya Kristo Katonda alina okubikkulira n'okumanya Katonda Kristo alina okubikkulira. Kitegeeza nti Katonda ye kubikkulirwa. Amiina. Kati ekigambo ky'obuweereza Katonda alina okubikkulira gw'otegeere Kristo ate osobola okutegeera Katonda. Amiina. Osobola okubeera mu buweereza. Kati Yesu kyeyava amugamba nti ndizimba ekkanisa ku lwazi luno. Ekkanisa okutegeera kwe yafuna mu kubikkulirwa okwo kwe yali azimba kubanga amutegedde. Amiina. Kati gwe tutunuulira ono yafuuka olwazi olw'okutegeera. Naffe abagenda okubeera nga tutabaganya abantu abalala tulina okufuna ki? Okutegeera. Ayogedde ku kkanisa. Ekigambo kkanisa kitegeeza ki? Ekigambo kkanisa kitegeeza abo abayitiddwa, abalonde bayitiddwa olw'okuba balina obulokozi.
balina omulimu otyo gwe babakwasizza ogw'okutabaganya naye nga olwedde baalokoka era twogera ku muntu akkiriza kubanga onoobuulira ki nga tomanyi ky'obuulira kyovudde olaba gwe ng'omuweereza oteekwa okuba nga ekisaanyizo ekisooka ng'okkiriza Yesu Kristo. Ekyokubiri ng'olina ekkanisa mw'otuula ng'ekkanisa eno ly'ettendekero erikutegeka okugenda okubuulira Kristo. Ekkanisa ekubuulira ki? Ekuyikiriza Yesu Kristo kye ki era yajja kukola ki? Nti yajja okulokola abo abaabula n'okutusonyiwa ebibi yatufiirira ku musaalaba. Era bw'ofuluma ebweru kubanga buvunaanyizibwako kikukakatako nga gwe yakkiriza Kristo okufuluma ebweru n'oyogera Yesu Kristo kyakukoledde bw'otyo. Teweetaaga kulwa mu kkanisa myaka 2 oba 10 oba 2 kasita obanga onywedde mu kukkiriza nga n'ebyawandiikibwa obifunyemu okubikkulirwa awo ogenda ebweru n'otandika okuvuba abantu okujja eri Katonda. Bwe tutunuuliramu okuyitibwa mu bulokozi tekyawukana nnyo n'okuyitibwa mu buweereza. Okitegeera nti bw'oba oyitibwa mu bulokozi bw'ojja oyatula bwatuzi okkiriza Kristo n'oweebwa Katonda yenna tomufunamu mu bitundu. Okitegeera kati n'okuyitibwa mu buweereza bw'omala okukkiriza kitegeeza nti oyitibwa ojjudde oli full okuweereza ng'omaze okusomesebwa kiki ky'ogenda okukola ki okubeera si nti ogenda kufuna ekintu kigenda kukugwako kikugambe nti Sister Suzette oyitibwa mu buweereza. Kati ndowooza kyogezaako okugamba edda bwe twali tuyingira mu buweereza abantu abasinga bagendanga ku nsozi abaana bagenda mu busengo okusaba okuwulira eddoboozi oba okufuna vision. Olwo naga nti nawulidde vision nalabye vision nga Mukama ngambye ntandise tinafunye ekirooto nti kirooto ki nga Mukama ngambye ngenda kutandika ekkanisa. Naye wano twagala tubategeeze nti encounter gye twayogerako teweetaaga kugenda ku nsozi oba kuwulira ddoboozi oba kufuna vision oba ekintu kikuguddeko nti kati oli mulonde. Wano ebyawandiikibwa bimaze okugamba mu Bakolinso ekyokubiri essuula y'okutaano olunyiri lw'okumu17 n'okumunana Mukama amaze okuyita okuba omutabaganya. Ekyo kye kikuwa ekisaanyizo so si kasenge so si ddoboozi ly'onoowulira weewaawo okusaba n'okweyawulako kulungi naye teweekwasanga n'ogamba sinnawulira ddoboozi kugenda kuweereza ng'olwedde bino ebyawandiikibwa byogedde naawe nga bigamba nti oyitiddwa okuba omuweereza mu butabaganya. Era oli osi n'oyogera nga bwe baatuyigiriza edda nga bwe tubadde tujja tusomesebwa emirundi egisinga obadde owulira abamu nti ndi mumanyirivu ng'olowooza nti obumanyirivu kyekigenda okukufuna. Obumanyirivu experience obumanyirivu tebuleeta Katonda tebulaga Katonda naye ebyawandiikibwa nga we byogedde ebitulaga Katonda. Kati oyogedde ku kyeddoboozi abantu abamu balemerako ne bagamba nti eddoboozi lirina kumala kwogera naye nga bwe tutunuulira ebyawandiikibwa tugenda kweyongerayo nga tutunuulira ebyawandiikibwa bisobole okutubuulira kiki kye tuli era omuweereza mu Katonda yaluwa. Amiina. Okwongereza ku Sister Suzette kyabadde ayogera ekyokuyitibwa Paulo omutume Paulo ayogedde the key scripture yaffe ey'obuweereza nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja. Kati Paulo akibikkulirwa akijja ku mandate Kristo gye yatuwa mu Marko 16 timugende mubuulire enjiri akkiriza. Kati omuntu yenna okukwalifayinga okuba omuweereza aba akkiriza kubanga mandate eri nti omuntu mugende mubuulire enjiri akkiriza n'abatizibwa aliyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Era n'akontinuya nga atugamba nti mugende nga mubayigiriza n'obubonero buno bunaagendanga nabo. Kati kitegeeza nti omukkiriza
akwalifyinga akkiriza enjiri eno olwo lwokkiriza kati olwo bw'amala okukkiriza Pawulo kyavudde ayongera okutukinyonyola n'okitugaziiriza mu kubikkulirwa kwa Kristo nti omuntu yenna bw'abeera mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja era n'ayongera ng'atutegeeza nti Kristo yali mu ki? Kristo yali Katonda yali mu Kristo ng'atutabaganya naffe olwaleero ali mu ffe bwe tukkiriza omwoyo obwa Katonda butuula mu ffe kati obwo obwa Katonda obutuula mu ffe bwe bukola omulimu gw'okutabaganya abantu abalala. Amiina. Era nga bw'ogambye nti Kristo yali mu Katonda ng'atutabaganya tulina okumanya ebyawandiikibwa eno gye tubitwala. Tugenda kusoma kino ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo tulabe lwaki tulina okumanya ebyawandiikibwa. Pawulo omutume Pawulo ayogera eri mutabani we Timoseewo amugamba nti ebyawandiikibwa bino birina okuwa okutegeera. Timoseewo ekyokubiri essula 3 osome olw'14 ove ku lw'15 paka ku lw'16. Ogambye olw'14 oba ntandika lw'15? Tandika lw'15. Okay. Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyiriri lw'15. Era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu kulokoka olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Amiina. Okuva mu buto amugamba okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebiyinza okuyingiza mu ki? Mu bulokozi. Ebyawandiikibwa bituyingiza mu bulokozi. Ebyawandiikibwa bituyingiza mu kutegeera okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli. Okukkiriza kuno kwe twogerako kwani? Kwa Kristo. Nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Yakiruŋŋamya abo abaabiwandiika ng'ayagala tumanye ebyawandiikibwa bino. Naye buli lwe tutamanya ebyawandiikibwa tutegeera tetugenda kutegeera Kristo. Kigasa owulira olw'okuyigiriza. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa ofuna okugasa. Otyo. Olw'ekwenenya. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa bikutereeza ne bikunenya. Olw'okutereezanga. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa otandika okutereera mu kalakita ya Katonda. Amiina. Olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Lw'osoma ebyawandiikibwa buli lw'oyimirira ng'ofunye chance okubuulira tojja kunenya bantu timwakoze kumugenda mugenda wabula obalaga okwagala kwa Kristo kubanga ofunye okutegeera. Kati ebyawandiikibwa bino bwe mulamwa lyekkubo ye maapu etulaga nga tugenze yerwomodo etulaga nga tuyingidde mu buweereza obw'okutabaganya nti bw'ofuluma tobagamba birowoozo byo obalaga ebyawandiikibwa kyebitegeeza era bwe kijja ku bulokozi nti omuntu yenna abuulira ekigambo ekikwatagana ne Kristo kubanga Kristo ye doctrine n'ayogera nga kiri bweru wa byawandiikibwa eyo njigiriza nkyamu ddala. Byonna bye tuyiga biina omulamwa gwonna gulina kuva ku byawandiikibwa kubanga ebyawandiikibwa ye maapu yaffe ebyawandiikibwa kyekitabo ekikulu kye tusoma okutegeera. Jjo nayogedde nenjogera ku byawandiikibwa. Ebyawandiikibwa bye birwa? Ebyawandiikibwa bye biva mu lubereberye paka mu ki? Ku Malakayi. Paka mu Malakayi. Malaki. Lubereberye paka lwaki njogedde bw'atyo? Njogedde bw'entyo kubanga okutandika mu Matayo, Makko, Luka ne Yokaana baali tebayina ebyo ebitabo tebyaliwo. Kati mu kufuna information eno yonna basoma muki? Mu ndagaano enkadde. Ebyawandiikibwa. Ate lwaki basomanga mu ndagaano enkadde? Kristo bwe yajja yalina okusigala mu bye babadde bakola asobole obbasomesa ekipya kyayagala obbateekamu kubanga bano mu ndagaano enkadde badipendinganga ku senses zaabwe 5 nga balina okukwatako balina okuwulira
balina okuwunyiriza owulidde kati Kristo bw'ajja yalina okuba nga abalaga ababikkulirwa ng'ayita mu byawandiikibwa bye babadde basomye. Genda mu maaso. Kakati Mukyambi obadde olina kyagala okwongerezaako ebyawandiikibwa. Nzikaatiriza ti ebyawandiikibwa biva ku lubereberye paka ku Malakayi. Kati Matayo, Luka, Matayo, Marko, Luka ne Yokaana awamu n'ebikolwa by'abatume n'ebbaluwa tezaaliwo. Kati Yesu wajidde ayambale omubiri abeere ne ba Matayo ne ba Luka ebyo ebitabo tebyaliwandiikiddwa nga bamaze okuzuukira bamaze kuvaawo ebiryoka ebyawandiikibwa ne biryoka ekitabo kigattibwa ne kibeera y'endagaano empya naye nga ebitabo bano ebyawandiikibwa ebiyitibwa ebyawandiikibwa ebiva eno kubanga eno ye Katonda enkola gye yatandika naye okuva mu lubereberye. Musa bwe yawandiika ebitabo 5 ebyo ebiraga obwakatonda bwe bufaanana. Kati ne kuddirako eby'ebitaano bye biriwa nti tuli mu kusoma lubereberye kuva Leviticus lubereberye kuva Leviticus Abaleevi Deuteronomy ekyamateeka anaani omulala. Lubereberye okuva eky'Abaleevi okubala ekyamateeka by'ebitabo ebitaano. Byonna enjiri eno mwekola ki? Mweva weewaawo. Enjiri mweva oba obwakatonda mwebuva byebyo ebitabo ebitaano Musa bye yawandiika. Amiina. Byebyo ebitabo kati enjiri yonna buli kintu kyonna gye biva kubanga era ne Yesu bwe yajja naye yajulizanga temusomangako ng'ajuliza ebitabo ebyo ebitaano kwekwongerezaako bannabbi abakulu n'abatono ne bajjajezi na buli kibyonna okugatta ebyo byonna ebitabo bano kabe Pawulo kababe batume mwe bonna mwe bajja ekyo fulaba nti ne Petero bwe yali ayogera ku ky'omwoyo omutukuvu yajuliza Jowero lwaki kubanga ensibuko ya buli kintu kyonna esibuka buki mu ndagaano enkadde tuyite mu bitabo bino ebitabo bino eby'endagaano enkadde kati eby'ebitabo ye relationship Katonda gye yalina n'abantu ng'abalaga obwakatonda bwagenda okujja mu mubiri asobole okununula omwana w'omuntu. Kati bwe tuba tusoma byebyo ebitabo Mwami Biruki abadde agezaako okutereeza nti abantu bwe babagamba nti scriptures starts from Genesis to Malachi. Kati bwe tutunuulira ebyawandiikibwa ng'abooluganda bwe tubadde tugezaako okunnyonnyola mwebale nnyo abasomesa abalala beeki nabo ebyawandiikibwa mwe tulina to validate okulaba nti validate oba okukakasa oba okunyweza. Bwe tugenda ebweru okukola obuweereza ebyawandiikibwa bwe tulina okulaga abantu si ndowooza zaffe. Bw'oba bw'ogenda manya wayitibwa otegedde osomesebwa. Tukyatunula mu byawandiikibwa bino okweyongera okulaba kiki kye byogera. Ate era nga bulijjo bwe kibadde kijja nga kisomesebwa nti ebyawandiikibwa muntu ye Kristo naye kati tumulaba mu kuwandiika mwe tumulabira naye ng'ono muntu gwe tulaga eri abantu nti omuntu ono gwe twakkiriza omuntu ono Kristo mu Katonda yatutabaganya okudda eri Katonda muntu ebyawandiikibwa muntu nga bw'owandiika ebbaluwa n'ogiweereza omuntu yenna gw'ogiweereza bw'asoma. Kati ennaku zino tukozesa WhatsApp tukozesa email buli omuntu lwasoma ku WhatsApp oba wasoma ku email aba alaba
omuntu oyo amuwandiikidde newankubadde omuntu oyo amuwandiikidde ayise mu whatsapp ono mu bigambo bino naye aba acommunicatinga namuntu kati naffe bwe tusoma ebyawandiikibwa tuba tucommunicatinga ne Kristo mu Katonda. Amiina. Kati nga bwe tuli abaweereza bayibuli erina bwetuyise wano tugenda kukebera ekyawandiikibwa njagala ogende mu Bakoliiso ekyokubiri essuula 3 ove ku lunyiriri olw'omukaaga oba osoma. Bakoliiso ekyokubiri essuula 3 olunyiriri lw'omukaaga. Oyo ye yatusobozesa okuba abaweereza ab'endagaano empya, si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo, kubanga ennukuta etta naye omwoyo guleeta obulamu. Oyo yatusobozesa okubeera abaweereza baki ab'endagaano empya etali amateeka. Mu Luzungu ekyogera bulungi nnyo. Who also has made us able ministers. Oyo yatusobozesa okubeera yatusobozesa n'Oluganda teruliko present ne past. Olumu ebimu ebyo olusi bibaamu n'ebimu tebikyuka. Yatusobozesa. We are able ministers. Abasobola tuli abaweereza abasobola ab'endagaano empya. Wakyayogedde endagaano empya. Endagaano empya etegeeza Kristo oyo ali mu ffe omulamu. Nkyambirwa agambye nti wadde tusoma bino byawandiikibwa naye twogera ku oyo Kristo ali mu bigambo ng'ate ali mu ffe. Sobola okwongera ku katono nti endagaano empya yali tesobola kubeerawo awataali kuyiwa musaayi. Omusaayi ogwo nga kwe kufa n'okuzikibwa n'okuzuukira. Kati endagaano empya kwe kuzuukira kuno Kristo kwe yazuukirira wamu naffe mu butukuvu. Kati buli lw'obeera nga oli mu ndagaano mpya, njagala mumpulirize bulungi statement gye ngenda okukola. Bw'obeera nti oli mu ndagaano mpya olina okusoma ebyawandiikibwa bino in the light of Christ. Nkutegeera kwa Katonda mu kitangala mu kumulisibwa kwa Kristo, kubanga mulimu ebyakyuka. So bwe tugamba endagaano empya tuba twogera ku Kristo. Buli lw'obeera mu Kristo watwaga tusigale mu contextual doctrinal. Buli lwetubeera mu ndagaano empya twogera ku Kristo ono eyatufiirira yafa n'azikibwa n'azuukira wamu naffe. Kati bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa bino ng'ate ebyawandiikibwa bye tusoma yeye mwene kati aba atuwa okumulisibwa kw'okutegeera okw'ekigambo ky'ayagala tutegeere. Naye nga tukitegeerera mu ndagaano empya nti bw'ogenda okutabaganya abantu obbaleeta tosobola bagamba nti leero nziza obbabuulira Kristo nti olina okuwaayo kamukukulu. Olina okubagamba nti Kristo ono gwe tusoma wano yafa n'aziikibwa n'azuukira ku lulwo osobole okuba omulamu nga toliiko kyakola ki kyakunenyezebwa. Amiina. Agambye amateeka amawandiike galeeta okufa naye omwoyo aleeta ki obulamu. Amateeka gali geba agaali nga mu ndagaano enkadde galeetanga kukola ki naye kati Kristo yafa n'ajjawo ekyo kati tuli bonna abamukkiriza. Oyogedde n'enzijukira ali omubuulizi omu e Uganda yabuuliranga nti amateeka mabi kubanga nze simanyi Luswayiri bwe balwogera bwe bagamba nga tofuka wano munga eddakika omuntu ayagala kufuka ng'afukirawo ddala kubanga amenye etteeka bw'etteeka bannange mabi bw'oyogedde n'onzijukiza. Kati buli lwe tutunuulira abaweereza abakkiriza abali mu ndagaano enkadde nga bwe wayogedde bo baalinga ku ndowooza zaabwe. Bagita ki? Teziba ndowooza zaabwe. Baalinga babilayinga ku sense ez'ettaano: okuwulira, okutegeera, obusimu obutaano, okuwulira, okutegeera, kubanga bo Katonda bamutegeera nga jjukira ebiseera ebyo Katonda bakyaliranga ne bamalayika, yagwanga bugwi mu birooto mu vision, kati baalinanga okulabako
era bo mu biseera byabwe bwe batyo nabo bwe baategeera Katonda obadde oyagala kwongerezaako mu biro ebyo ng'Abaebbulaniya bweyogedde nti Mukama yayogeranga mu ngeri nnyingi weewaabo yayogeranga mu kwolesebwa ddoboozi mu birooto naye ab'endagaano enkadde Katonda bwe yayagala kuba tusomye Pawulo atunnyonnyodde mu Timoseewo 2:3 nti baabeeranga inspired okuinspiringa baaluŋŋamizibwanga olw'omwoyo naye omwoyo teyatuulanga mu bbo olwaleero tebaali balokole tebaatuula omwoyo teyatuulanga mu bo kubanga Kristo yali tannajja kutuukiriza ekyo kye yalina okutuukiriza so omwoyo yabakyaliranga bukyalizi omwoyo yajjanga ku bo n'abaluŋŋamya ekyokukola kati kyova olaba nti kati bwe baafunanga okuluŋŋamizibwanga okwo ne bakikola baalinanga okucommunicatinga n'abantu bano Katonda batannaba kubikkuliddwa naye nga baleeta message baalinanga okuyitanga mu bintu ebiraga kubanga baali bantu ba senses ddala so baalinanga kubalaga ekifaananyi ekyo ekyefaananyiriza kyefa tugamba nti endagaano enkadde eri kifaananyi kya Kristo eyajja eri kifaananyi waki kubanga mu kuwaayo endiga mu kuwaakola tabernacle and everything byalinga kifaananyi ekiraga Kristo oyo kyagenda okujja ne kyagenda okukola kati ensonga lwaki baakolanga ebintu ebyo abantu bali balabe ekifaananyi ekyo naye ng'ekyo ekifaananyi si yali Kristo bw'amaze okujja n'atuukiriza byonna saba endagaano enkadde baalirayinganga nnyo ku busimu bwabwe era Mukama yabaluŋŋamyanga mu birooto mu kwolesebwa ne mu maloboozi era njagala kukkaatiriza nga tonnaba kweyongerayo kuba tusomesa ab'endagaano enkadde bo omwoyo omutukuvu yabagwangako bugwi naye ffe ekyenjawulo kati kye tulina ku ndagaano eno empya ffe aba Kristo nti Kristo lubeerera atuula mu ffe genda maaso musomesa kati waliwo ekira kyenjagala nange okwongerako njogere nti ab'endagaano enkadde baalinanga okukkiriza newankubadde omwoyo omutukuvu teyababeeramu all the time baalinanga okukkiriza ekyo kyabaweesa obutuukirivu weewaawo amiina kati tutunulireyo zikatirize nti ab'endagaano enkadde baali bakkiriza ddala kati mu kukkiriza be bano Mukama abantu be yasinkana ba Musa ba Ibrahimu ba Nuuwa baalaganga obwakatonda kati obwo obwakatonda obwalabisibwanga okuyita mu bo baalinanga okukkiriza nga Nuuwa bwe yakola eryato abantu baalina okukkiriza mu ekyo newankubadde nga kyali kifaananyi ekiraga obulokozi bwa Kristo baafiira mu kukkiriza kyava abanunula olunaku luno olwe yazuukirira wamu nabo amiina kati bwe tutunuulireyo owooluganda olulala omukkiriza Abel wemuyita mu luganda Abel bw'otunulamu Aberi mu ssuula ey'okuna olaba Aberi ne Kayini mu Genesis tetugenda mu lubereberye olaba Abel ne Kayini baleeta ekiweebwayo Abel n'aleeta ekiweebwayo okusinziira ku we yalabanga lineage bweri ey'ebiweebwayo Kayini ye n'alowooza nti nange nja kukola nga bwe nkoze eki nga bwe njagala naye mu biweebwayo ebyo byombi ekya Abel kyasiimibwa olw'okuba eyo ye yali entambuza y'ebiweebwayo kubanga ye yawaayo nsolo ate Kayini n'awaayo ebibala ebirime bye yakola ki mu biseera ebyo eby'endagaano enkadde ebiweebwayo oba saddaaka zonna ezaali ziweereddwayo ng'amateeka byalinanga kuba bisolo naye ye Kayini ye olw'okuba naye yali mulimi ye n'agamba ye tajja kutta kisolo kyonna kaweeyo ebirime nga naffe oluusi bwe tubeera mu kkanisa enjiri n'ebuulirwa n'omanya amazima n'ogamba nze kankole kino okitegeera naye nga tekisiimiddwa era nga buno bwe kitasiimibwa nkatiriza nti Aberi
ne Kaini tube tulaba wano okusobola okuba nga tutegeera bulungi nnyo engeri Katonda okuyitibwa kwe yayita abantu era nga balaga ekyobwa Katonda okuva mu ndagaano enkadde. Kati tulaba nti mu biro ebyo balinanga okuwaayo ebiweebwayo bino bye baalaganga. Mujjukire tugamba nti endagaano enkadde ebyandikwa bitutegeeza endagaano enkadde kyali kisiikirize. Kati Ebero ye yamanya Aberi ye yamanya mu kumanya kwe n'amanya nti okuweebwayo ekiweebwayo kyange kino kyekintangira ebibi. So kati yawaayo ensolo eyo okuyiwa omusaayi. Jjukira nti Mukama waffe ajja okuyiwa omusaayi awataali kuyiwa musaayi tewabeera ndagaano mpya. So kati yakimanya mu biro ebyo naye Kayini ye n'akola ki? Yawaayo ebirime. Kati kiba kitegeeza okusinziira mu byawandiikibwa nti Aberi yategeera enkola ya Katonda n'akkiriza mu ekyo. Aberi teyategeera nkola ya Kayini n'akola nga ye okwagala kwe bwe kwali. Ekyo Sister Suzette kyalise nti ng'olwaleero tusoma ebyawandiikibwa era ffenna bwe tubisoma mu kive ky'okubisomeranga bwayogedde nti tubisomera mu kitangaalo ba mu kumulisibwa kwa Kristo ate ebiseera ebisinga tubisomera mu kutegeera kwaffe. So bwe tubisomera mu kutegeera kwaffe kiba kitegeeza tetutegedde. Kiba kitegeeza tetutegedde. Naye bwe tubisomera mu kitangaala kya Kristo kumanya alabisibwa gye tuli. Kati bwe kityo bwe kyali ku Kaini ne Aberi. Amiina. Kati waliwo ekyawandiikibwa kino ekyogera ku kiweebwayo kya Ebel. Kiri mu Bebulaniya 11:4. Bebulaniya essula 11 olunyiriri olwokuna lugamba olw'okukkiriza Aberi yawa Katonda saddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini ne kimuweesa obutuukirivu Katonda bwe yakkiriza ebirabo bye. Era olw'ekyo newankubadde nga newankubadde nga Aberi yafa naye naye akyayogera. Kanziremu nsome mu nsaasire. Ayo Oluganda nno si lwangu. Kanziremu. Abebulaniya 11:4 olw'okukkiriza Aberi yawa Katonda saddaaka esinga obulungi okukira eya Kayini ne kimuweesa obutuukirivu Katonda bwe yakkiriza ebirabo bye. Era olw'ekyo newankubadde nga Aberi yafa naye akyayogera. Abatuuliza olunaku olwaleero twogera ku muweereza yaluwa. Omuweereza alina kuluŋŋamizibwa atya kuyita mu byawandiikibwa. Tulaba wano Aberi yawaayo ekiweebwayo ekisinga ekya Kayini. Kyabalibwa olw'okuba yakkiriza yategeera ekyo ekiri mu bwa Katonda. Aberi ekiweebwayo ekyo ne kibalibwa nti kituki mutuukirivu. Olw'okukkiriza si kiweebwayo kino kye kyamufuula naye okukkiriza kwe yatambuliramu n'awaayo ekiweebwayo ekyo kwe kwamufuula omutuukirivu kubanga yakkiriza ekyo. Nkira naffe abali mu Kristo mu ndagaano empya bwe twakkiriza Yesu the minute lw'omukonfesinga nti nzikiriza n'akufuula omutuukirivu so si bikolwa byo. Aberi yakkiriza Katonda. Yes. Kyetugezaako okwogera oba okuluŋŋamya okuyita mu byawandiikibwa nti okukkiriza kwa Aberi kwe kwamuleetera okuwaayo ekiweebwayo. Ekiweebwayo kino Katonda okukkiriza ekiweebwayo Aberi yamala kukkiririza mu Katonda. Kati okukkiriza kwe mu Katonda kwe kumuleetera okuwaayo ekiweebwayo kino ekiraga ekyo ekigenda okujja mu maaso. Nga Sister Suzette bwagambye nti ngaffe omukkiriza olwaleero ebikolwa byenkola si bye binfuula omutukuvu wabula nze
bwe mmala okukkiriza Kristo n'entegeera obugagga bw'ekisa kya Katonda obuli mu Kristo, okutegeera kwange kwe kuleeta good conduct oba kwe kuleeta ebikolwa ebitukuvu, so si bikolwa bye binfuula, wabula okukkiriza kwange mu Kristo okuleeta embala ya Kristo kwe kuleeta ebibala byange oba ebikolwa byange okubeera ebitukuvu. Amiina. Kati batugambye bayisawa 3 zennyini tulina okuba nga tumaze, tugenda kwongera eddakiika nga 5 zokka tulyoke tugende tusabe. Kati Yesu Kristo yajja n'atufiiririra, ffe tulina kukola ki? Kumukkiriza bukkiriza. Kati kyova olaba nti omusaayi ogwayiika ogwa Kristo gwakyusa endagaano empya, gwakyusa endagaano enkadde okutuyingiza muki? Mu ndagaano empya. Wano Bible egamba nti the blood of the sprinkling that speaks better things than the blood of Abel. Okitegeera? Omusaayi guli ogwayiika ogwa Kristo gusingawo nnyo ku kiweebwayo kiri Abel kye yakola ki? Kyewaayo. Twogera kati ku Kristo atudde mu ffe. Kyova olaba tugenda ne tugamba emirundi egisinga nga olw'okuba abantu tebannafuna kubikulira na kutegeera, kuyigirizibwa kutegeera kino. Bw'otubagamba nti Dawudi nze nsinga Dawudi, omuntu agamba nti ne mwami mubiru gw'osobola okutta Goliyaasi, gw'osobola okusinga ku Dawudi nsamuze. Dawudi yawandiika Zabbuli zonna ng'ayagala okulaba ku Kristo, ng'ayagala okufuna ekyo Kristo ky'alina. Kati ennaku luno lwendimu Kristo atudde mwana nti Dawudi yayogereranga ebintu mu bunnabbi. Dawudi yali nnabbi. Dawudi yalanganga ekigenda okubeerawo. Zabbuli ze zaalanganga ekigenda okubeerawo, okugenda okujja. Ekyali kigenda okujja ye Kristo. Lwaki omusaayi gwa Kristo gusinga ogwa Aberi? Kiri bwe kiti nti endowooza, kyetugamba endagaano nkadde, yali nga ndowooza. Endowooza abantu gye baalowoolezangamu, engeri gye baalabangamu Katonda yali nga ndala. Kati Kristo bwazze kubanga ye expression yalaga obwa Katonda. Kati bwazze okutulaga obwa Katonda akyusa kitakyusa ndagaano. Kati bwe tugamba endagaano tulabanga ebikolwa ebikola bitya, naye eba ndowooza. Kristo ono kubanga yali mu Katonda ng'atulaga obwa Katonda, ekigenderwa ky'omuntu eri Katonda. Kati akyusa endowooza gye baalowoolezangamu, ye yabaleeteranga okukola ebintu bye baakolanga. Kati Kristo akyusa endowooza, kati tulaba Katonda mu bwa Katonda bwe nga tuyita mu Kristo. Nti kyava agamba nti Kristo nga bw'ali naffe bwe tuli. Era kyovola nti okwegeraageranya kwaffe, bantu bangi nnyo baagala okuba Eriya, baagala okuba ba Musa, naye abo ebyandikwa bitugambye nti nabo beegomba ebiro bino lwakuba tetutuuseeyo eggulu, watuukiddwayo naye tujja kweyongerayo, tujja balaba nga Peetero aboogerako nti baayaayaananga okulaba ebiro bino bye tulimu. Kati bo baayaayaananga naye baalinga bannabbi abaalanganga ekigenda okujja. Era ekyo kye baalanganga kye kyaffe eky'olwaleero, nti ffe tuli ba mukisa, nti atuula mu ffe tajja buzzi, wabula atubeerera mu lubeerera. Tuddayo wali nti omukkiriza bw'abeera mu Kristo abeera ekitonde ekijja, kyekiva kimugwanira okutabaganya. Kati nga naffe bwe tufunye okutegeera kuno mu Katonda, naffe tutabaganya abalala okudda eri Katonda. Era mukyalambiro alina ekintu kyayogedde, tugenda kumaliriza mu ddakiika 2. Alina ekintu kyayogedde n'agamba nti tuwadde tujja twogera ku mirembe, twogera ku ndagaano enkadde. Bwe twogera ku mirembe twogera ku nkolagana. Katonda gye yakolaganangamu n'abantu mu mirembe egyo n'endowooza. Enkolagana gye yakolaganangamu mu mirembe giri kati ekyuka. Bannanga abaana engeri gye tukolaganamu nabo si enkolagana gye twakolaganamu ne bataata baffe. Agamba nti tula wansi ng'oze okuddamu ekigambo nga tosobola kutuula waawo nga taata ali awo.
kati tulina okumanya lwakuba abamu tetwagala kugonzaamu. Bw'ogamba nti endowooza abaana gye balowoozaamu Katonda asigadde nga Katonda era kye yategeka from the day one nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe kisigadde ndowooza esigadde nga ndowooza lwakuba ab'endagaano enkadde balinga lwali lugendo lwa kununula muntu jjukira mu chapter esooka ey'okubiri ebintu byonna byali bulungi chapter eyokusatu ey'olubereberye ebintu ne bigonsi neegendanga ekola ekyuka egudde kati Katonda n'atambuza omuntu okumuzaayo ku chapter 1 and 2 kati ey'olubereberye kati atuzaayo wali tulowooze nga we yatutegeka okuva ku lubereberye. Kati nga tumaliriza omuweereza bukavuna o confessing anti Yesu Kristo ye mukamawo olwo bakuwadde ekisaanyizo ekyokubeera omuweereza omutabaganya era tolinda ddoboozi ddala ekyawandiikibwa kimaze okugamba nga kyogera naawe ate era tubadde tusoma nga tugamba ebyawandiikibwa ye Yesu Kristo ono omuntu gwe tusoma yatuwa obusobozi okuweereza. Kale nga tugenda okumaliriza mu dakiika zino twagala obeebaza nate mwebale kubeerawo share subscribe ku YouTube ku Facebook and Twitter n'abali ku Cyberface katusabe then tumalirize mu dakiika zino 4. Amina. Tugenda kusabira dakiika 4. Amina. Taata tukwebaza tukusiima tukugulumiza olw'ekisa ky'otuwadde n'obulamu obutuufu tubadde tubitekinga for granted naye mu mbeera gye tulabyemu obulamu gwoba totuwadde bulamu tetusobola kubeerawo. Weebala olw'obulungi bwo weebala olw'okutuwa ekigambo kyetuva okuwulira era nga kwe kusaba kwaffe nti buli liiso na buli kutu eriwulidde Mukama Kitange n'erirabye leka baddeyo bapondinge ku byawandiikibwa bino banoonyereze Yesu nabo beezuule nti baweereza si byabali bw'abanga abadde mu kkanisa ng'atuddemu for a long time ng'abadde taweereza okutandika n'olwera Omwoyo Omutukuvu omuwa amaanyi n'ekisa okuyimirira okutandika okuwa omuweereza. Taata Omutukuvu tukwebaza nti owonya abo abalwadde. Taata tukwebaza nti ogabirira abo abayala. Taata tukwebaza nti abo abafiiriddwako abantu baabwe bamaama bataata abaami abakyala bonna Mukama Kitange abako mu buli mbeera yonna Mukama ng'emitima gyabwe giweddemu essuubi. Taata jangu obanyige ebiwundu obasangule amaziga ayi Taata Omutukuvu. Gumya abo abantu n'abafiiriddwako abantu baabwe Mukama Kitange nga balina ebibuuzo mu mitima gyabwe naye gweka gweddamu ebibuuzo ayi Yesu. Wonya abalwadde ba kansa abalwadde ba siriimu abalwadde ba sukaali abalwadde ba buli kirwadde kyonna ayi Taata Omutukuvu. Ekigambo kye kiramu wajja wakubibwa emiggo ffe tusobole okubeera abalamu era tulangirira okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Tulangirira emirembe mu linnya erya Yesu Kristo. Tulangirira ekisa kya Katonda mu linnya erya Yesu Kristo. Tulangirira obulungi bwa Katonda mu linnya erya Yesu Kristo. Bunaatugoberera mu nseene y'abalamu. Weebale ayi Yesu ne programu egenda okuddako obawa omukisa ayi Taata obawa obulungi na buli kyonna kye bagenda okukola kiweebwa omukisa mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Abooluganda mwebale kubeerako kati tugenda clogging out ate next week tukomawo from Wednesday 8 o'clock we tutandika paka ku ssaawa 3 ne ku Lwokuna okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 3. Mukama abawo omukisa. Please don't forget to subscribe. Amiina. Twaniriza oluganda ddako ku ssaawa 3 tumaze Like